Finally, as before I give a vote of thanks, they always tell us when you go to visit your Jaja, they pack for you things, matoke, sweet potatoes and what. So the people told me as I came, they told me, don't forget to tell Jaja that we are here. He should pack for us some things, give you, and you bring, we enjoy. As the judge, I said, well, Luseke moving, Luseke coming. Said yes. So, as a judge, I'll be waiting. Bwagenda kuba buli omwa musaba corporate. Takati kasuko kino njagala kifune. Bw'otuukayo kwa buli mwaka yaba mu president corporate kwa kasuko atuuke ya mugambe birekete tukyajagala. Kati corporate birake kuluma nnyo. Mga ateka president amugambe corporate emuluma nnyo agireke kuruma. Ninga bikakala akasembayo. Ekya amashwalinge agenda. Sira wa mukibuuzo agenda amashwale era mugambire kwaka agenda amugambire ddala shuwa diru tewakyali kubuuza kati ebe note kasuko kamusomera note takyalina kyayinza kukola kituza mitima gyagenda gyagenda nzira amikubuuzo byembuuza ndabo balina kyenera atutaddi kola emyaka 4 mingi bannange niye lero yarafuza 5 ani n'abakyala b'Abungereza afuga 7 buli bwakabaka eno tuli si bwakabaka era buli bwakabaka era wanamubuuze buno buyita bwakabaka wamu example ndi ngana bagereka ambuuze buno buyita bwakabaka Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Kankuli nange nze engeri gyenjagala nnyo kyagula. Kwenjagala gyenjagala kyagula nyade nsolo kugira lenga. Nange wendi. Okola ki? Banyongere. Bakuwongere ki? Nange bansale. Munoyo kusala nga president ali awo. Tasobola kubongo kati president tasobola kwera biro yo mwana gwe basaze mbalunga alaba. Tasobola muva mu bwongo. Era wajjalaga kati waliwo ebintu byoyogera ngoze mu maaso ga president. Nga president yenze yakuvuga ku bode mubende nga mugende nga tugenda mu struggle mubende kasejjukira naye bwojja nonga his excellence okyanzijukira gwaluwa enzo gwe bachinja agembale iyo nzo wembalu gwe basala ngolya ajukira mangu yenze mwafa yenze mukote. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale tubabuuza ko batusobo ne bannyabo mugamba mutya katusubire nti no muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mutulaba tukwata muliro gujja kwokya kano ko njagala abantu ko tukatereze abantu abali eyo
balowooza lino swagga nnyo omuntu aba wa bbeeyi nnyo nange kategedde lwaleero wabulijjo ndaba aba tiktok abakolakola mu vidiyo nga emabega waliyo ka screen kaliko eno vidiyo ya ssaawa namba n'ekitundu oli yakwata akaliro ke okumala essaawa namba n'ekitundu bazannya kazannya kati ani abujja atakimanyi abantu baliyo balowooza Simon oli wakabi nnyo okolera mabega wa muliro agamba Simon ali waggulu ku muliro omuliro gumuli ku mutwe TV badde touch screen abantu balirabye nti nsobola nokaze mabega era Uganda era kale nange guno mwaka mbabuusizaayo naye waliwo abajja owakana video bagimanye video era bulijjo ngamba mukakola mutya kumbe kasaawa ngemu n'ekitundu zanya n'ensi kansweti no buli bulungi bali kubanga tumutugase kugamba leero zoli smart ndi mu honorable moods waliwo obeerawo waliwo moods oli nga ziri honorable honorable moods era kati olwaleero programu zennina zanjawulo okuzabulijjo bonna nga nyambadde ekkooti nettaayi kati oba olina ekkooti nettaayi obeera mu programu nga ziriwa mba mu programu za kumeeting abantu mu offices kusayininga contracts kukwata bivulu etegedde nsagamba nzirayo okusoma amateeka council manyi ninako meeting gye nali mulapaya ya family ebintu by'okusoma lwakuba kyekiriwo ogenda n'osoma course n'ekufuukira course kali nze ekyokusoma amateeka nkyetaaga wano wetulaga nze Bobi Wine we alina ekigambo kye yaŋŋamba eggwanga essaawa yonna likyuka oba ddi yinza obutaba leero banca neddikyuka naye ligenza okukyuka ng'oli oti ng'ofaananya otya kati Uganda egenda okukyuka bweddi nga ndi kanso olaba kuwa wato n'ejjono nze byabakama mwaka egijja naye yinza okwesasuza nsooka n'ensiba buli kintu kyonna waliwo abantu nga mazima matu nze ne bampaamu Chief Justice olunaku ne lukya nga gwe owunyiddolo w'omulembe ogumu babukuwadde ekyoya kikuli ku mutwe ekyoya nsooka n'enkyamba ate kati nze nzijyawo ekyendiga ne tufunayo ekyoya ekipya kyekyendiga kikaddiye kikozeseddwa sipiika akikozesa buli muntu akikozesa tufunayo ekyoya ekipya oba kyambalaasi oba kyaki kyeneenaanika nti Simon nsobola okusibira abantu e Uganda wano Maulana gwe ntandikirako omuvunaana ki ati owiwo abalina ebyama byange bingi ekitegeddde gwe tomanyi nti bakabaka bedda balina abantu be bajjangawo era basiroganga ekyassa siroganga okimanyi yagwa kabaka ng'alina ebyama kya kabaka kati Maulana siroganga ate waliwo omuntu akwogerako nga bagamba olaba oyo akyogedde olaba oyo ayogedde kati nze abantu baŋŋamba ebyaswaba kasumba ndagamba kati oyo kirabika bagenze bonna yane nomanyi baseeka oseeka yagambye bamugambye seeka muswaba oyo yagenze kakati musamize nagamba oyo seeka we ye Raini Uganda eno naye njagala kutereeza swaba oyo muyimbi munno swaba wange musiraamu munno tomwegaana maye bantu mu bubiri mwebeegaana naye tali oke swaba abadde mulwadde ebiseera ebiyise mabega awo wonna abadde mulwadde nga tali oke era tumutambuzaako okumutambuzaako ku ddwaliro tali oke swaba ne kati zonna decision zakola sisobola kuvaayo ne mukalakata nti lwaki akoze kirere kuba manyi asobola kuba nze ate nze badde ndowooza asobola n'okukola ekisinga kubanga nina omuntu gwe nabadde mpina nagamba nti ekisooka omusajja oyo yali mugagga swaba yalina amaduuka ayo bugagga kiyinza obba ekinene but yalowooza oke yalinamu ng'alina amaduuka ge ne gagenda ate n'afuna obuzibu ndoze kyekyamuviirako amabanja kati confusion eyo yonna ne bamusiba kati bamala omusiba confusion eyo emuleetera obulwadde bw'omutwe era kati nze neebuuza era nsekerera abasamize ejjumba aligawesa yasanyuse nnyo muswaba yazze ali amugambye nti mulamu ani yagambye nti swaba byayogedde yawadde swaba asobola owonera awo naga biki ebigenda mu maaso nanoonya yoganyitata jibba ye ani alina ejjumba yange kaka wagijjamu wano nga njijjamu ntya
nga njijjamu nti n'otugamba sibato kyali swaba nga sibeera ntya naye Simon ninga abatukoze bubi abasamize kubanga bapiikinze ennamba yaabwe musoke mutwale mulabo baddala bitegeeza kubanga ndabye ku makya gundi agambye nti kati ke bamufunye n'abalala bajja agenda kufuuka musomesa bakubye jackpot kati bangaye kolo jumba yalisa bujiko bwa China jumba kati yalisa bujiko bwa China naye ekitufu Uganda eno giraba nze nina mikwano gyange nga bagenze Mbalaba nga bavuddeko Mbalaba Jamikali kya yagenda ndaba ozi yakumayimbanga mwenna Jamikali kya kyali wange embeera ne musuka abakimanyi nti omuntu alina engeri gy'agendamu nga temumanyi naye bamutandika olaba kanze namanya Jami oyo myaka ng'ebiri emabega nga tannalanga Jami biki bino byakola mbeera okke kati ng'erukudde olweggulo nga birala nojja naye nomala naye essaawa ng'akunnyonnyola ekintu kyekimu nti ye eni ng'akikunnyonnyola okufuuka nga okukikkakasa nti nga saawundi wa TVN eni kati n'olaba n'osigala mu kuwuliriza ate nga obuzibu Abannayuganda balina stress si bokka zenna abayimbi wano abanene Uganda benkugamba nti tebaliiko tuyina mibiri ng'oyinza n'okwewuunya abantu baavaako kati olaba Walukagga bwe tutamwanguyira nnyo ne tulwana ne tumubeererawo kyali waffe ne tukola kyeyatukako kinene nene mubuka yatereera ayinza obba yatereera naye era kyalina stress mungi kati Walukagga n'agwako ebizibu essaawa ne bamuwamba ne bamusiba mu kkomera oba n'afiirwa omwana oba n'afiirwa olaba bw'atabukirawo omutwe era kati Walukagga waali teyeetaaga mukazi mukyawa teyeetaaga kuteeka nnyo ku bunkenke teyeetaaga mujjukiza nga bakulemeseza okwesimbawo kati nze nange nali ŋŋenda gwe kandi ogimanyi bankwata mukwajaga tukulaba gy'olaga lesokodde omukulu yagambye omukulu yamala n'akuwa fulaaga era ebyo byonna binziza naye nali ŋŋenda okitegedde Simon so eggwanga lino tulina okuba abazungu omuzungu basobola omwetegereza baka ondi ono abadde asamba bulungi omupiira naye kiki ekyamutuuseeko lwaki yatandise lwaki alina ebirowoozo nze natulako ne Swaba Kasumba olunaku lulamba nga mukolaki nga tuli twetegekera show yange yayidi tuli mu nteekateeka ne Swaba nga tayogera ng'ali awo asirise busirisi ng'asirise bw'ati ne mukola bye mukola omuyita boza Swaba katukole bwe kale ne mukikola olumala naddamu n'asirika ate nga Swaba mwogezi musajja wa bigambo kati kiringa nze bwe natandika okusirikasirika namunzijukiza bujjukiza kati kiba bibiri bw'oba tonywedde omanyi buli omu omwenge gumukozesa kiki oba enjaga tukitwale nti njaga mulaba Raini ng'alibwa kyantuukakokko Raini nsooke mundeke ng'abantu kyabajjukira kati Swaba bwe yali bw'abadde nga tali okay stress esobola gwaliwo obulwadde nga stress kati bano abasamize ne bamugwako nga already mulwadde kati bo balowooza bafunye nnyo ajja kudda engulu abasaba ejjumba ye n'engofiira nsaba Mungu amusaasire era ffenna tumusabire busabire njagala okugamba abaseeka bali eyo abavuma akira we mbadde njala byonna omanyi byonna kati tutandikidde on a lighter side because of post kyabadde olwetulina kyekikolera naye abantu babeere ne bajajinga nze nakiro kyenagambye kati nze namadde mwogerako ng'ayogera ku muntu omulamu nti Swaba oyo yamanye ebizibu bye whatever decision gy'amakinze yamanye ebiki naye ate omuntu already abadde ali established mu nzikirizeemu okumala gasala walina obbaawo ensonga kati ng'eyo egyotukoze eki byetugambye as an artist waliwo ebintu ebyo abantu bye batalaba omuntu byayitamu nga talina gwasobola kugamba kale artist be Uganda balina ennaku bayita mu mbeera embi in fact sina ba artist Abannayuganda bayita mu bizibu bingi ddala abasajja ninga abeera awo ngati ate Simon nina ekintu kye nazudde tukole nnyo emikwano omuntu obe n'emikwano gwo ng'osobola omubuulira buli kimu
okimanyi sayinima osobola obeera n'ekizibu ng'onoonyayo omuntu gw'okigamba afazali okimugamba obeere otowolokoke naye nga tomuyina ng'ambe ani sayimu nakimugamba ajja kyogera ano ate bwe nakimugamba ajja kungeya oli bwe nakimugamba ajja kunjajinga bwe nakigamba maama ajja kweraliikirira nkigamba ani mukazi waka ajja kumpisaamu amazzi kati n'obeeraawo n'ekizibu ebizibu ne bitandika okwepanga nse ennaku ezo wiiki ng'emu emabega Swabo yansindikira message nangamba mwana mundekeredde nnyo owakasa nankubira nako nangamba mwana kyekigenda mu maaso ne mugasa Swabo gye ndi emirimu gintwala nangamba nkyaye nnyo muganda wange mundese nnyo naye tusaba Mungu amusaasire ekyo akikuweereza nga mumaze ebbanga ki nga temwogera Swabo si tetwogera Swabo Kasumba oyo tubadde twogera era akomentinga nnyo ku status era bwakulaba oba olina position gye wagenzeeyo eminaka muganda nondeka nga saakulese naye nga bw'omanyi nange gye ndi naye onkyaye nnyo lwakuba kati Swabo abatayimbye ku Idi na mikolo gy'abasiraamu ayinza yimba mikolo ki emikolo mingi kyo kyokka gy'ogambye egy'abasiraamu kumpi lunaku wabaayo emikolo zo bizinesi abadde afuna abadde akola naye era nga womanyi abadde talyoke kati bino byaguddewo gwe nga Rain kyaliwo kati gwe toli muffe basinzire ne twogera wagezezaako okureaching out maybe ku family na biki kusinzira ku muntu nga w'omumanyi namukubiddeko naye teyankutte naye mawula naye aŋŋambye tusooke tumulindemu tusooke tumuwa obudde kuba kye decision sebo nnene ey'okuva mu busiraamu n'ogenda mu busamize naye Mukama Katonda byonna yabigera tuyinza obba wano enkya nange ŋŋenda oba tuyinza obba wano ng'enkya Jjumba agenda kusiramuka tewali kitasoboka Mungu talina kale Jjumba tali ku nkola nkadde mutayirire omanyi waliwo omuntu emu ekimulema esosala okuva mu ddiini okundakunda aba nga yava mu busiraamu n'asamira tayiri yaggwadde awo aba mwangu naye abeera awo nga buli bwalowooza ku Buisiraamu nze n'abakyali bange bensabira nnyo basiramuke era nze bwe mbakyaliwo kyensooka okugamba lwaki tosiramuka nkigambako ne Gravity ne mugala lwaki tosiramuka nga lwaki nga omwagaliza obusiraamu Gravity nze bukyali wange namwagaliza abasiramu omwagaliza nga kyaliwo lwaki tosiramuka nanga nezaake ne mugala lwaki tosiramuka nezaake ali kale bwerebwe kati essaawa yonna tayiri eruma amaka ganyiga yuguuma amaka gabasirano abantu omuntu akyuka essaawa yonna kakati obadde olina ensonga gy'oleese eyabaseeka nti buli muntu asinziira gy'ali leero mbadde akyo gyenkoze mbozi zekoze kumakya buli omu asinziira gy'ali okusalawo okumujajinga naye omuntu abuuza nti bamaseeka okuvaayo okukomerera obukomerezi nga tebafuddeeyo babalowoozezza emirundi ebiri omanyi nsaagala kwogera ku bantu naye nze nalabye Seeka kyali wange kamwogere Zubadu n'akomerera naye nakubirako Zubadu nga Swaba mulwadde nemugaa Zubadu Swaba ali wano mulwadde tumukoze tutya nangamba yetaaga kusabira nemugaa oluwa nanga akanzije naye teyajja alaka yafuna ebimukwata naye ayina Swaba we yatuuka we yamwetaagirako ko nga yeetaaga ssaala ye n'atasobola kubaawo era nakubira abantu bangi ne Kenzo namukubirako nangamba mugende mu rehab tabadde kitegeeza ensonga ya Swaba ebaddewo mu saakoozi zammwe aba entertainment n'emikwano gye ebaddewo ate sirika abantu balwadde nga beetaaga attention n'olwokuba abantu bali busy kati buli omu ali ku kino na kino
Uganda twali badde tufuna egundi eddwaliro ng'abantu omuntu bamutwalako eyo ne bamukebera otegedde tubandibadde ne check up routine check up singa neweta kumala kugwala mutwe nga wembeera wano ne ngaba naye kangende bankebera omusayi n'entwalayo omukono gwange abantu babakeberako bamutwalako nebuzi bante butabika ayinza okujjula zegambye bayimbi ba comedian kati nalabye ba comedians bye bakoze nalaba abonna ba comedian beetaaga rehab yebannaye bonna nga listi wagira beetaaga rehab nakye saategedde era nali yakunoonya Salvador nkamubuuze ng'omuntu omukulu meeting yabadde Salvador tagimanyi erwa naye mwana nze saagala kukola buntu buno naye obeerayo nabayimu ebintu bye bakola kale saimo zanagere lwakuba Alex kati ye president w'abakomedian naye nabisi bwe tumva mu kalulu ka bya bibuka ngenda kusabayo gundi ngenda kusaba by election ekizibu kya comedian kinabo baagala kugenda kukola ku bivulu ekizibu ky'aba comedians tebamanyi business ntuufu gye balimu ba comedians tebannakikkiriza nti business yaffe efuna my business ene yaffe ya comedy gwe Simon wagirimu business ene eri bweti in fact buli business yonna omuntu olina okutulako awo n'obala entwala wa ngisaamu ki ngifunamu ki entwala wa ngisaamu ki ngifunamu ki weeraba mu biseera eby'omu maaso kuba waliwo abantu abali mu comedy nga ye ayina ebintu bye birala byabala naye akyaliko wano wamuyingiza oba anoonya linnya abeeko omuntu asobola okujja mu comedy naye nga ayagala kukola ku TV nga we naayita wano bajja kundaba mangu nzire ku TV kati abo bosanga nabo muli nabo mu industry nti nze njagala passport naye okunyangwe omanyi njagala visa genda mu America okunyangwe ansooke nkole ku linnya anga bamugamba nti bakutayipinga erinnya mu Google nga mweriri omuzungu akoonamu mangu neno business yaffe erina kubeera organized nnyo kana nabe ba comedian ebintu bye bakola ebyo omulamwa gwabadde ki omulamwa nze kunawuliddeko nti kyandibanga ba comedian bafiiringa nga abalekeddwa mu campaign eno Alex Madra katika bino kamyo Madra tanchiko MC Mariachi MC yabaddewo Mariachi yabaddewo MC Mariachi Madra tanchiko mulimba we muba nammwe mwabaddeyo mu ebyo mulimba Andrew njagala twawula ebintu bibiri njagala twawula enzikiriza y'ebyobufuzi ne demand z'abakomedi kati nga tonnaba kugenda kusaba gavumenti ekuteeke ku list olina osooka n'otereeza business yo eri stable oli stable nti kakati kakuba abayimbi bali organized abayimbi batuyitako jjukira waliwo we twajjira ba comedians nga tukola bulungi nnyo nga ffe tuliko n'abayimbi beegula okuza okujjako ku comedy store naye kati stability kikyotegeeza kati nkireete ntya nkikunnyonnyole ntya industry yaffe nga tonnabakaayanira ssente kuteeka golo oli wa mugaso gy'oyagala okgenda oli wa mugaso kakasa bakwetaaga bw'ona agendayo will you deliver oba ojja genda kuwemula buwemuzi bantu kukola olina okuba wukaayana agenda eri bakwesere naffe tujje mu campaign naye bw'ona agendayo olina ky'onaabongerako kuba bali abantu bakuyita ndowooza nti lwakuba osaako obongerako kubanga mu campaign kati nyala tukigatte bwe tuti tubaddeko mu zi campaign omuyimbi najja ow'amaanyi ne bakuba olimba ne bamutunuulira kakati bano kafaananyi bakundeetedde Maulana wange ne Rweyini omanyi Kapere Byongo awo olabawo Kapere Byongo naye ba comedians tulina sooka kwesetinga netuddamu ne tusitula industry yaffe beddemu eyambuke nga bwe twali luli nze ndaba we tulina okussa amaanyi kubanga bye byemwali mukaayanamu tebibagasa tukyasobola okuddawo nina kyesaagala kwogera nnyizo nnyiza bakama bange naye natulako ne Madrata Njiko ne Maria Kyoyo ne tubaako bye tukkaanya
nga ndaba ffe tuyinza okwongera okusetofali ku industry yaffe. Music industry buli mwaka eyingiza ba artist bameka abalungi. Omwaka guno tufunye Tracy Melon. Kapeke akakasizza guno omwaka. Babadde muno. Mwe bali bangi. Ba comedy industry lese bameka guno omwaka. Oba balaye emyaka 3 emabega. Wakati Uganda bucha stand up comedy ajja. Yaleta Pablo. Neleta Salvador. Nere mu luzungu awo yaleta ndikwa household names. Pablo, Muhanji, Salvador. Kadizo household names bbiri ezajja. Abayimbe pote ne Kansime. Basatu. Then oluzungu ne luleta Kapale. Ne luleta Mariachi. Oluganda. Oluganda. Ne luleta Madrata Nchiko. Ne luleta mwete ruddanga mukuleta. Kati omanyi lwaki nti waise emyaka comedy industry terese bantu. Kati actually oluzungu erugezezzaako olabo we mwana yani Hilal Okero. At least is a brand. Then Okero yene ye branding as an event promoter. Erina abamugoberera. Kati kitegeeza ffe abalimu tetukoze mulimu gumala ku inspiring. Ekyokubiri tuyinza oba tu-inspirinze naye tetutendese. Kuba kati nze nina bye nzikiriza Maulana and Rain ekyatumakinga. Mukama ekutuyamba. Tuwajja mu industry eno nga tulina kube tulabirako. Bamaliachi, Bakapale. Kati tetwakoma balabirako bulabizi. Ne tugenda ku Waikiki waliwe mwa trainingira. Ne mtufuna okutendekebwa. Training oyinge gyo ndabisanga omukadde nnyo. Anti nawe toli wakati Simon oli wadda. Kati tugende maaso. Lwakuba bakati ffe tukulaba. Naye kati ne tufuna okutendekebwa. Kati kitegeeza ate ebyo biseera bangi nga wakyaliwo okutendekebwa okwo. Bantu bangi ba comedians bangi abavayo Maulana and Rain, simanya Dr. Tia Male, Kalera, Okero ebyo mwasitula. O generation eriawo yababreed ba comedy abadde mu comedy star basinga obungi ba Mighty Family. Actually ba Mighty Family bonna kati ffe tuli selfish. Kubona na Amoti yaleta Kapere yaleta Kapale. Actually Amoti ali eri mu Amaula family yena avanga. Aina be yaleta. Ffe tuli selfish mbuza tutya. Tuganya okuteekawo ebintu ebireetera abantu aba comedians abalala abato okukola ki okujja. Nze ekisomo kusuula comedy mbimanyi njabigamba abantu one on one face batunuleko era bonna babaddeyo eyo nga beekalakaasa ngenda balumba omuko mugaye gwe wakoze era kino ddala abantu basatu nze mbanenya badala kiko MC Mariachi mwakoze era nenze rozane wetandi badde era naye is it the right platform industry nene bweti okubeera nga mwe okuperforminga mwenale mwina lobbyingira ku kamera kati ngaye yabakunganyiza osoloba kunanya ngo ina production enene gyoyagala okukola ezo brand ezabaddawo osobozi kunganya ngo ina production enene gyoyagala okukola egenda okumenya ebizimbe ng'ogenda giranga ba sponsor bajje nerabayo mu kifo ky'okunoonya ekintu ekyakabi ekyokukola muli mu kuwanika bipande bonna mugende mu campaign. Kati nze kye kinnuma nabatuuza dda abaana abo ne mbagamba tusobola okukola ekintu ekyakabi ekinene ne twekolamu omulimu ne tukola production. Wagwe bakolabanga opposition oliwo okugugubira bintu biri mu government bwebuzibwantu. Bwe batwe batulaba naye ne obibagamba muteesa annanga Baganda bazibu banna muteesa ekintu leero linakuga kyekyo naayiteerere n'omulaba mu birala naye ize. Anyway, nze mbagaliza birungi byerere but I think abakulu bali balina okulobinga because student balina masimu g'abantu bekikwatako. Manze Uganda entamya ekyokubiri kati kanku example era nakyo kiddayo basenkubuge bwe bakizuula nti tebalina kifo kulwaleza President Museveni. They came out with a project
government neyi financing eya ceasefire oba kitegera bwana kyondowooza nayo bulanda ba comedian bameka wana ab'oluzungu abasobola okuba stage z'omu byalo ebitawulira Luganda. Omanyi ba comedians bote bakkiriza bana abayimbi amu tebakkiriza. Let's go into it kyo kyenyinyi tukyogereko kye baagala okukola tugende ku kyenyinyi kye baagala okukola. Government bakute sente ezibawadde. Bameka ab'oluzungu abasobola okugenda ku stage 10 mwaba abantu ng'omusana gumaze obbaakako. Olaba abawa kamiliyoni superstar ne bamutunuulira bwe bati. Bayinza obba tebabala 10 naye issue is njagala busindika obubaka buno ogende eri ba comedians banna. Baganda bange eyo mulimu mbusima mwekalakaase nammwe muyitibwe tulwane kukyusa gavumenti. Anti awo kati mwawulira awo. Tulwane kukyusa gavumenti. Kati ebbanga lye tubaddewo emyaka 4 zine emyaka 7 byajasigaza mbwana bakolera ebisinga. Kati mbwagenda bawa sente meka mu campaign ezigendo bayamba okutereza obulamu bwamu. Nga ka copyright just ka copyright yakagaana akayinzo tuyamba. Kati mmeka zagendo kati Museveni abawadde akawumbi kale. Bakagabanye. Mbochi. Mpaka ddi. Paka kalulu kajja. Oba Abanyagala baganye okutegeera bannange. Kuba abantu abamu tukube bakube tubasaye tubakuba bikonde tubategeeza omukubo oluyo omusirugwe totegeera nti Kyagulanyi agenda kutuyamba. Totegeera nti tulina kukyusa buyinza. Kwa essaawa eno ne bwokola otya ne banakuwayo sente mmeka ogenda zirya tugenda okuyingira omwaka ogujja ng'oli bubi. Atondemu okaabe mpaka kalulu kakola tya. Kati twebereremu mu bantu tubere bakulu. Tulwaneko kye tulwanya fazali kigaane kale. Kyenyagala okubuuza guni namulako mu campaign. Huntington. Kujingo. Ewa Museveni. Nange. Omulaba yokko. Yagendayo nga muntu singa comedian. Senza kumanya yagendayo nga. Ni Mpamire. Ne Mpamire naye azanya Museveni n'abeera one-on-one ne Museveni naye n'akaaba. Ndabanga makanka. Oba abagagga be Uganda omusanga gwe wesimisa noga gundi ona ina sente g'omulaba avuga benzi akola atya sente azina naye asobola okukaaba n'okusinga naga muganda wange kano kati ffe tuli bubi nnyo ate mmwe kale gwe nno kale toyinaawo wadde dda nenze zenina wesimye z'olina zo zenina ngina zigulamu mafuta bamanja kati Mpamira alinga abagagga be Uganda. Museveni mukuba akamo mugambe twagala copyright industry yaffe kyekino nekino period. Ekyokubiri kyekyagisaako Mpamire kuba gundi Bujingo ku president asemberedde ne wabasalawo kubanga ali mu kile ekibiina ekirala ekyaba artist. Anti tuke inama gundi ebisanje byaggwako. Ngataso agikwatako. Teyagikwatamu lwakuba ate akyalemedde stamp. Omuyinza yabuwalira stamp yagisigala. Oba bwe babadde bakuba. Simanyi. Kubanga waliwo kye babuuzizza twawulira sente za comedian zafuluma katubuuze positive yani. Timothy Nyanzi. Yes, secretary yani ye treasurer. Katubuuze treasurer sente ziriwa nange kyembuuza. Obe ali president. Mwakumu wenda nkagamu ebiri. Obote yali gundi prime minister. Nga Mutesa yali kati ntegedde. Ye president. Okitegedde nti prime minister nga alina amaanyi mangi okusinga president. Kale omuntu asobola okubaawo nga Alex yafuna obuyinza nga president waba comedian. Nega eyavaako tamuwanga stamp. Kati atawo ngasse. Kubanga mu video mwabaddemu sente zaffe zaafuluma ne twazikola ki? Tetwaziraba. Kalatero esobola n'obutanenya abagondi abojingo ali eri akulira ba comedians kubanga n'abayimbi bennyini osanga omuyimbi nagabanna nze sifunye mu federation sifunanga yo wadde ekikumi nenge erinnya lye liri eri y'omu kubafuna akawumbi nze ebintu bwe nayingira ebyobufuzi ebintu mbitegeera bwange tukyaka abanye ebbanga lye tunaamala
Omanya waliwo amazima saimu. Waliwo amazima n'ebyokwerimba. Omanya bannayuganda tetwagala mazima. Amazima geegala. N'okwerimba kwe kuno. Tusobola okwerimba mu twekalakaasa mbosimanya bakomedian naffe tuwanise ebipande twagala naffe batufeeko sente zaffe tetwaziraba. Ne munaziraba ababbi bangi eyo. Ne munaziraba ne muzifuna tezina kye zigenda bagasa. Ekyo tusobola okukola kwegatta ku bali mu kulwana kukyusa ggwanga. Eggwanga litereere buli kintu kijja kutereera. Ewatali ekyo tujja kukaaba mpaka last. Tujja kukaaba mpaka last. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago serengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Katulinde tulabe gye binaaggwera mu mbeera efaanaganako bwetyo. Owaayi tuli wano tuli mpa ku peni eyo tuli wano tuli mu kukuŋŋaanya peni n'olupapula era nagambye bw'onajja ojja kubumpa contribution yo peni n'olupapula. Contribution yaki? Twagala bibuuzo. Ebibuuzo byaki? Prime Minister w'akantu agenda sisinkana pulezidenti so twagala bibuuzo. Hey! Gundi Kasukwencha agenda sisinkana pulezidenti. Soko wandiika omunsabire Kasuku. Mpite wano musabe. Ku kamera. Kasuku mbadde nsaba abange bagenda kulaba pulezidenti. Mbeera wa kamera wo. Ayina mutyaba. Mpaamu ampeemu. Njasi njagala kwambaza pulezidenti lapeero kyokka. Kano kokka njagala omwambaza mu bulago kano. Saagala bindi Kasuku ntwala bambi. Nkamuteekeko kyokka ne bwe nvaawo. Mama lwaki otandikidde ku lapeero? Nze mmanyi kye njagala. Nange nfune ku mukisa ogwo. Nange njogerweko. Kigwa mwambaza lapeero. Nze yamwambaza lapeero. Awo ogufunye. Kati anaagenda mu State House bamaze dda omukubira COVID. Baba amaze dda. Oba tokyayiga. Kasuku agenda kukyaza. Ebibuuzo bimwagala. Kantu twagala bibuuzo. Ekisooka nga ebyange. Atutadde. Ne kapoko yataani. Atutadde. Kino ekibuuzo kibuuziddwa nnyo. Kiteekeko atutadde. Oba kiggumize. Atutadde. Ekyokubiri. Baganda baffe bali mu kkomera abatadde. Abali mu kkomera abatadde. Era balowoozaako ki? Kati kiyinza okuba atutadde yaddamu bino. Ekyokusatu. Ekyekyamuggisaawo political education mu masomero. Lwaki yajjawo political education? Naye ekyokuna ebibuuzo nga bikalu bwe twagala bigonvu mu ngeri gye tulina pulezidenti ali right. Myaka 4 atuyita basiru. Osobola ekibuuzo. Myaka 4 atuyita basiru. Myaka 4 atuyita basiru. Mpuliranga ekizibu. Ekyokutaano simusaba copyright agireke tujja gifuna. Copyright gireke kuba ekulireke oganje. Tukikase nnyo ne Kasuku ye kati ye Kasuku. Bwagenda kuba buli omu amusaba copyright. Kati Kasuku kino njagala okifune. Bw'otuukayo kuba buli omu agamba mu president copyright Kasuku atuuke yamugambe bireke tetukyajagala. Kati copyright era kekuluma nnyo. Nga ateeka president amugambe copyright emuluma nnyo agireke ekuluma. Akasembayo. Amashwalinge agenda. Siraba mu kibuuzo. Agenda.
amwashore era mugambire kwakagenda mugambire ddala sure deal tewakyali kubuuza kati ebe note kasuko kamusomera note takyalina kyayinza kukola kituza mitima gyagenda gyagenda nzirira mukubuuza byembuuza nabo balina kyenera atutaddi kola emyaka 4 mingi bannange ni era luyera yafuza 5 ani n'abakyala b'Abungereza afuga 7 buli bwakabaka eno tuli si bwakabaka era buli bwakabaka era wanamubuuze buno buyita bwakabaka wamu example ndi ngana bagereka ambuuze buno buyita bwakabaka no buyita bwakabaka no buyita bwakabaka obo buyita bugabe bakaido yogera ne kasuko ebintu ebyabifocusing ko ekyokubiri ngambye eki abali mu komera abataddiera balowooza ko tulina bakyali baffe ba Bobby Yanga waiswa mani abo ba edi mutwe ebyabakwasa sayima abantu bakoze oli musajja yakuba omuwala omusirikale yakuba omuwala olwi nego se musango nnyo munene yakuba naye bamuwa boni Bobby Yanga era njagala ba Bobby Yanga amugambe bakenzo tubalaba bambala ebyamagye nga baperforminga bonga tebabakwata anti Yanga akugamba nti oyo advisor ate bawa minister koti baya minister ate ali yeni abyambala mukwano gwa minister Kasolo ate tomudi mukwano gwa ali baganda bafa abataddi era abalowoozaako kibaganda baffe bonna bebawambye basibye ninda ba answer nyangu mbalowoozaako nnyo twagala abate kati ekyokusatu nagambye lwaki wajjawo political education lwaki yajjawo political education mu masomero baana baali basoma bingi atya bingi bitya political kibinya abaana okumanya ensi yaabwe no politics bwatambula mu ggwanga fwe bajjirawo political education bajjawo home economics ne bajjawo ne woodwork ekyakimubuuze kyekirala awo myaka 4 tuyita basiru nandi kino si kibuuzo either ddamu si temuli basiru oba muli basiru amulopere ne Chosen Beki kati nina bye njagala amulopere kati bino bibuuzo kati wale by'omulopera atuwasa atumalawo atuwasa atumalawo basi tekitegere ajja akitegeera atumalawo tumuloperaani omulala Chosen Beki Chosen Beki atuwasa atumalawo atumalawo ali kuseka jakati simanyo banze zirakaawo bani atuwasa kati wana just president amanye abavubuka bakulembera wajukira sheno ya Gen Z neze kasukubi nebintu abifocusingeko nnyo amubuuze aleme mwetya amubuuze amazima mugambe generation eno nga yabavubuka onatusobola okyatusobola gwowulira muli okyatwewulira okyatusobola ngagamba iye ngate fo omubiri gutulaga kirala n'ebikolwa bibirala gwammwe kubanga ekituufu kiri nti President Museveni bw'aba ayogera birala ne kubigenda mu maaso mu ggwanga kuwambibwa kungi buli kintu kyayonooneka nga bwe gyali mu mirembe gy'abaamiini byakomawo dda ebyange byebyo mpozi nga waliwo ekirala kyoyagala amugire Chosen Beki mukulu yo nesaakulaba ku mukolo gwa Chosen Beki kasuku ebibuuzo yange ngenda bikutuusaako obituuse w'omukulembeze w'eggwanga naye kino ekya corporate era atumanyi omuntu ng'olina ekintu kyebamusaba dda kyagaana waliwo omanyi nalina ka video ke nalabye oli Landlord yakubira omupangisa n'agaana okukwata ku Christmas yamukubidde ejjonga 2 namugaa gwe nakubira essimu nga njagala kuwishinga amazaalibwa ga Yesu malungi n'omwaka omujja kubeera ogwemirembe wagaana okukwata essimu olowooza nkubanja kati n'oyo amutandika nga corporate tukyajagala twagimaze twakizudde terina makulu twakizudde gy'oli terina makulu terina weekwala ggwanga terina kyekwongerako tusonyiwe gikubanjanga ennyo tugireke kuba era ejja kuleetera pressure giveeko ejja kuvaamu obuzibu naye njagala walabye ekyabadde embaale nalabye enkyukakyuka ebindabinda naye jo president yalabye kyatalabangako ankyagulanye lwakuba bw'okula weegumya
Yagumye omwana wa Tayiri aluwa ow'embalu andi yagudde mu w'embalu president yagudde mu w'embalu nga baagala ab'embali baali baagala kusala president mbalu olwo baali basala embalu awo naye kati ejjukira yabadde abo tebamanyi omukulembeze yabadde ajja tebalinayo olunaku lwe bawummuza bannakusala baali ate alabika yali abeekweka ebbanga kati bamufuna ku lunaku jjukira omugenyi omukulu yabadde aliwo ng'omugenyi okuntuusa ne bagamba lwe lunaku tusale tutongoze embalu nga naye akola ki kati wetuba tuti mu kutongoza kugema era obukosi bagema olaba kakati n'embalu bali balina okugisala nga president akola ki yabaddewo Bobby yabaddewo n'alaba nga bakunjubula omutwe n'awanika flag ati nenga omwana gwe basaze n'awanika flag obuzira bannange gwe president yabadde yetadabanga ku gwe basala mbalu nga yamusanga aka video nga saakalabe tonnakalaba sinaba babangamba nti oba abategesa akakiiko ka Nuupu Embaale bagambye twaniriza tutya president nti abala bakoze ebintu ebyenjawulo ffe katusale omuntu embalu live ng'alaba nkuba akafaananyi nga nze gwe balonze okinjagibwe maaso ga his excellence kale alina omukono wami namusasidde nga tasula kukaaba alina olaga president nti effe Uganda empya ekwemerawo oyo musajja president Bobby wafuuka president yeetaga kuliyirira obulumyo kale singa ne Buganda naffe twakolawo ng'ekyo kati embalo singa ffena twafuuka dda basoga kati amasimu gaali badde gakubwa tubasinga ffe ab'Embaale abaganda bakuno babakubira onaasobola okubaawo okwewaayo omanyi waliwo abasajja betumanyiza akebe kala wakafaananyi zaaka tannafuka mbaka palamenti w'amaanyi eyo omukubire bamukubire simu zaaka gye baleko kale sera gye bale people power people power kunga Uganda kunga mbadde mugamba ki kakati tubadde wano n'akakiiko ka kunga nsobola nkwe ku chairman oyo komubuuze mumpe kwanza ekiri kwatana n'enkyukakyuka kyonna banga president ajja mu Buganda akutumiddeko batwamugambye niwaffe tulina abavubuka namulabako era yensonga lwaki tukkubire twali twagala omulabeko twali twagala omusemberere obeere kumpi awo tukole tutya kumusanyusa tubadde twagala obeere gwe gwe twatuwayo nga babasala embalu president bamuwadde ebirabo bwe yagenda mu West bamuwa ente bwe yagenda mu Mambuka bamuwa akalo kati tuba twagala kumuwa kirabo kya mwantu bamusala embalu bamusalire era nga tugamba nti gwe muvubuka ow'amaanyi ow'ekiwago jjukira abawala bagenda kubeera waawo olaba ogumira tiya gaasi nze bankubye ogumidde amakomera kati bansalaawo tufunye akambe kapya nkunyingi mwamukubiddeko nkunyingi mwada mwamukubiddeko wangi nkunyingi oyo kunyingi abo batiitiizi ali nekunyingi tumwesiga abo babira ba misana opposition ba misana ekyo babira ba NRM twagala gwe oyo gwe musa asala mu mwesiga tumuyina wano tusula n'omusi tamaleewo tukebere sirimu naga omusayi gwange mutono muyinza okugumalawo ayinza okwekwasayinza okunsala ne mumalawo osanga abakati nga banga mwene embeera wemumulemerako bana nze nabagamba ndi wa DF ndiwampo era wano olaba abantu bekalakasa wano naye kati mulya nnyama nebamugamba mulya nnyama president gwe tusala embalu president is man mulya nnyama ayinza okudda mu DP ayinza okudda mu DF naganze sibeerangako munno abaana b'Embaale balinalo naye gwe manyi okuyimirira nogamba yakoze bwaki nga president ali bwati president naga ayina mulembe ndabira ddala wano leka nkubulye president wane Buganda tafunayo wadde omuntu gwe basala n'omu ffe tetulina leeyo birala byetusobola afazali okuba tiya gaasi nonzijamu enjala naye abagesi n'abatali naye gwe Mbaale kyabadde ky'amaanyi naye oyo omwana nze njagala mulabe era nina kyembaale nja kugenda munoonyeeko
gwe bagize kati amawanga agenjagwo gatandika okubeera creative mu buwangwa bwammwe. Yes, kana naffe tusobola okukolayo ekyaffe lwakuba disitulikiti za Buganda gaziweddeyo. Ayi Buganda asigazaawa Buganda alabika piji yagimaze Mityana tagiddemu. twetaaga disitulikiti ezo ez'omukyalo yalo Naffe tukoleko ekintu tuyinza tulwane ku kiggwa Ggumbya. katulanga Masaka oyo jukira Masaka wa abakyala Baganda tufunayo omukyala we tufunayo ne Ssenga. Saibo baza gyotwala programu ye Buli mwana yalesa kubwanga tugamba president tukwanire Ssenga nantume wuuno nantume muleta kutayirira kati oba bambi musajja ate bamugambye eggulo lumu tugenda nti kusaba oba tebamugambye enziba tebamugambye nga bamuguddeko kiifuyifu ate abasajja asobola okubanga bamuguddeko ku makyawo president asimbudde wooli ate bagamba abasajja balina lo ne woobanga webaba tebakusalamba ne bakutayira ddala ne bakutereeza basalawa anti jjukira tayiri ekoma wano embalo ejja paka mu nsingo wabaddewo n'abamukaaga naye kankuulye nange nze engeri gye njagala ennyo Kyagulanyi era nalyo sinesigenda mbaale kwenjagala gye njagala Kyagulanyi nadde nsobola okugira nange wendi okola ki bannyongere bakwongere ki nange bansale gumaye okusala nga president ali awo tasobola kati president tasobola kubeera biro oyo omwana gwe basaze embalo ng'alaba tekisobola muva mu bwongo era bwajjalaga kati waliwo ebintu by'oyogera ng'ozze mu maaso ga president nga president yenze yakuvuga ku board emubende nga tugenda mu struggle mubende kasejjukira naye bw'ojja nonga his excellence okyanzijukira gwaluwa enzo gwe bakinjaga embaale yenze ow'embalo nze ow'embalo gwe basala ng'olya ajjukira mangu yenze mwafa yenze mwafa yenze mukote kati oyo akoze erinnya kati oyo mwangu era Bobi Wine wala afuse president ona esimbanga mandi mu State House waliyo gondi okuba ne bagita batya switchboard obwala ani nze Gashumba matinya kakogera ko president gwalwa president mugamba ani ono kati nze Gashumba w'Abanyarwanda yenze president w'abavandimwe nti oyo muyiseemu omukasuka wa president nga mukasuka president ewalo ne bateekako nga sinamutegeera ono mumugambe yenzo w'embalu timbalu owawa ekikuta ng'alaba awo oyo muteekeko bwakwanga president nze ow'ekikutawo ow'embaluwo yenze yakamirika mukatera okusisinkana ku president Kyagulanyi mbadde nsaba okutusabireyo singa Uganda empya tubano gigenze ate tatuwandiike tusaba nze nakinsaba State House ebeeremu toll-free line toll-free nga essimu erina abagikwata naye nga nemusebedde mbasobola okukwata president asobola okukwata amanye bannayuganda abatuufu anti baba bajja mutawaanya kuba leka nkubulire Abanayuganda asobola okukubira essimu mu State House nayita mu State House era Bobi n'amala akkiriza mbu essimu ebeere ng'eyitamu direct yakwata anti bamukubira nga bamugamba ebyekisibu tuli eno gundi eri nakawuka mayirungi gaffe obusaanyi bwaga president tukoze otya mwana abaniga abaniga bayinza okukuba amasimu kibanda mwana kiri kiti eyo mumpisa mwana njaka kwogera na president bwana ffe tuli eno nakawuka naye mwana twafunye akasaanyi mu mira waffe mira n'amayirungi so president balina nga basosola ne basosola ebijanjalo ne bajjamu obo ne president naye toll-free line yandibadde nga otomanyi ogikubako mu mwaka tosobola bbulayo mukisa abantu baje omuntu yeetaaga
eba kubeera neno mu state house Selina Torofuli yandibaddewo ngesiyo negimanyi ya state house okubira state house efa mu nnaku 2 essimu ziba nyingi tezikira kati gwagikwata ogwa ku kizibu tezikira ekintu kyonna kirina okuba na connection kale essimu obuzibu bwayo buyinza kuba singa ogiwa omuntu ow'olugambo kuba abayinza okuba ku ssimu eyo naku lukya lumu oli nagipa tutu alo omukulu mwali nti njogera nani nze Mpuuga mbadde saakogerako nze Mpuuga nze saakogerako na president muyise Mpuuga it's okay president okyanyize emyaka 2 okyanyize emyaka 2 okyanyize gwandakakana kiki natamu tukubitano badde nina kaatano nina kapolotika solo kawe gwanga ne musoni baba tunyige bisanja bimeka tulibiro omuntu akyanyize ogenda okuwulira mukulu yakutadde edda nga ali kusinga omumanyi kana Sama Uganda Sama ogero ya Sama akugangu tetuli kusoni wavu tuli soniwe wache wakola kinene Anna Abedi kayogere ko nga mbochera kaye munamuli nagota nanze ndanade tuli masaka mu mwanyi na bintu bira nachuza ne dini ne Islamu kana era tebyakama yali Abedi afuka abuduru ze Musa bada zoni wakine chusa ne dini ne sura wabulokole tuwa mana yebagala yogerako nabo Anna aha zida shikameka tuve ku bantu zimala mbere bulungi mwera Fe aba Rosemary Beddings tukuletedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuletedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort.